What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Tosuba program yo chicho olifate werabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu sawa 4 ez'ekiro. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Pastor mukama yebazibwe. Amina. Ambi pastor nkwebaza ddala. Era buli bwe nsaba essala nga mukama Katonda wangaza pastor waffe kubanga tubeereddewo mu mbeera embi. Mu butuufu singa tiwaliiwo, singa atukaaba, singa twagwawo. Oyina bingi by'otoonyeza mu bulamu bwaffe. Naye pastor waliwo service gye wayogerako nali ndi eri mabega ng'ogamba banange waliwo abakyala b'endaba wano naye nga gwe buli bbaawo bw'ava ku mulimo gwe gwawutula amazima wali kunze nga bakuwutula pastor They hit you. amazima kata pastor nze mu wiiki bankubangamu emirundi ebiri joka Only. pastor omusajja kuba emirundi ebiri mu The wiiki man beats you only twice a week. olwabakubye. You mean he'll have beaten you? amazima pastor wagamba ti waliwo omukazi mulaba gwe ku mizigo bakwenyumirizamu kubanga bawa kuhutula ningamba pastor ekyo kiri kunze nze mwenyine gwe walookoonako pastor nga wafuuka serebo ku kyalo Basically, you olw'okuwutula. became famous because of being beaten. by amazima husband. naye nga nkaabira mu mutima sikubanye enduru bawulire naye nga nkaaba naye mazima yenze gwe waliko mwenyine naye pastor neebaza mukama bukyabwe olunaku lwe wayogera ekintu ekyo tebaddangamu kuwutula. tadanga mukumputula pastor kati nange mpumuddemu emigo ne pastor lwinajja nga nzimbye wano nga nzimbye wano kuba naye nga bampu nga kuba bwoti nga nsamba nga bakuwutula. iye Hitting pastor you. ne pastor neebaza mukama bambi nduddeko nga siraba kiteke ya musajja siraba luyi lwa musajja ekirala bambi pastor nkunyumiza eki musajja watu nyumiza mukazi munnange. pastor leero simanyi mukama Katonda kusaaba enfuluma wano mukama onkulembere nkeese bulungi pastor nsibye enyoze ng'obulungi nizikala ninyanula pastor nindekayo empale 2 emu yagiguze lwakuna abadde ayagala kujja nayo kusaba sande Omusajja. pastor empale era enyirira nga bw'omaizi empale ezadde yangambye yagiguze simanye emitwalo 4 kiraba pastor omusajja wo iye eyiye yagiguze emitwalo 4. yagiguze emitwalo 4. kyogamba yaguze empale 2 namba nga mpya. He bought 2 new trousers. nkubuulire wabaddewo empya n'enkadde naye nga si nkadde nnyo banaye pastor nyingidde bwe nti munda okudda abweru ng'empya sigiraba ninfulumirawo nimbuuza banaye musana guno anaajeewo empale nibangamba titumanyi ningenda manju nimbuuza nibangamba waliwo omubbabba ningamba timumundabiddeko ningamba omuntabye empale y'omusajja kubanga leero simanyi ajja kunzita pastor simanyi ningamba Katonda wa kawala gwensinza omuntu akutte omukono gwo n'awanika ku waya n'abbayo empale y'omusajja wo. empale y'omusajja n'asula wansi pegs njagala mukama mulego mukono gukakanyale paka ng'asize empale wano ku mulyango pastor manye ekyenaku bansekeredde omukazi omulala n'angamba
gwene ekifu kye waali noonyeza empale hoza ti pastor higa kale ekifu kye waali noonyeza empale nga bukyali hoza ti pastor higa pastor manyi bwemuzeemu nimugamba pastor higa gwoliko yafera nnyoko yafera jjajjaawo gemuzeemu kyokka nimugamba nkubulire nze nsabira kawala baba nga guwanise n'agijjayo n'asula pegi wansi njagala ogw'omukono gugongobale paka nga njagala emotoka ekikube n'okukikuba bwotyo bwe njogedde konze wamwe muta abantu ningambi ye abizaayo ne pasita njagala amazima bambi kyoyogera olwaliro mukama pasita bambi nkwegayiridde ne babba empale y'omusajja wo yagiguze emitwalo emeka yagiguze emitwalo emeka 40 pasita leero anzise 40k olaba luli yamputulanga nga siina nsonga leero anzise pasita naye pasita nzikiriza nga ndi maaso go njagala bambi bemugambe empale bagibye agambe sori naye simanyi pasita amazima neno Kampala bakyawuttula abakazi but there are people men who still beat women. Ekirala pasita kyenkusaba oyo omusajja yeddira muziro ki What is his plan? Musamya abasamya tebaba na miziro Don't Basamya have clans? naye naawe gwakusinga Even you, yeah, it's your fault. walina kunoonya omusajja nga wangabi You had to search in the Ngabi clan. You see? walina kunoonya omusajja nga wangabi Yeah, you had to search in the ekisooka Ngabi bengabi clan. tuli balungi For us, we are handsome, we are beautiful. ekyokubira bengabi tulina empisa Secondly, we have good manners. tetukuba We bakazi don't hit women. tuwa abakazi We ekitiibwa respect women. omusajja ow'engabi omulinnyako n'ogenda The Ngabi clan man, you just step on him and move. naye gwe wagenda mu basaamya Before you went to the Basamya. naye wulira omwagala But you feel you love him. pasita nange simanyi nali nkyagala byange nitwesanga bambi nanjagala n'omutima gumu wali okyakala bibyo ne You were mwesanga having fun out and pasita nanjagala kuva ku ntobo y'omutima gwe bemba mutunuulira mu bwongo bwe naye pasita ekyenaku bannange ekyenaku nyazaala wange pasita yalanjagala ng'anyimbira n'otuyimba tw'omukwano ng'ambuulira ani obugambo yayimbanga nyazaala wange ng'akuyimbira Singing atya for your mother. ng'anyimbira obuyimbi bw'ababirye kale n'ambuulira obuntu kale obunyweza obufumbo naye kati But now, naye pasita nyazaala wange n'angamba labirira mulamu wazaale bamala kuzaala genda kuwa sente za bizinensi okole pasita ebyesente byo tibyalinumye naye bambi nangamba sikyakwagala nkukyaye pasita nyazaala wange buli kyeyangamba namugondera bambi ninkikola n'omutima gumu naye yankyawa ne mulamu wange nankyawa kyokka ekyenaku nakubira omwami namugamba oyo mukazi muyaaye tagenda kuzaalira mugobe bambi omwami najja nangamba maama agambye nkugobe but that man also. kati nimugamba mama naawe osalawo ki yangamba naye nkubula esharoni amazima bambi nange nkuze sisobola kusalawo kugendera ku maama kyangambye kati obwo bwenaakugoba nimpasa omulala era ekitegeeza bajja kunsalirangawo ebyo abikubuulira muli mu ntebe He's telling you when you're sitting in the bambi couch. pasa nga tutudde kapeti ku kapeti wansi Down. temulina ntebe You don't have temulina chairs. ntebe twaliza muli Also, you take out. tasobola kulimba bambi buli kimu okiraba waliwo ennyumba omutali ntebe You say house without nga chairs. mutuula wansi You sit down. ne pasita bambi nkoze nti omwami anjagala ne pasita njagala nyazaala wange bambadde manjagale ne mulamu wange tukwatagane yajjanga wano kusaba nga nze nzija n'omwana we enju we musula ya bisenge bimeka How many rooms does your house have? ruumu emu One room. lumu emu kale tugambe kati wano wabeera ekitanda wano tv wali bintu kateni ye yawulamu kate ndowooza pasita bwebuliri kateni bwe buli amazima kale pasita katugawo buliri buno kateni yiino bweti timuli kisenga toba oyingira oba ofulumawa eryemu luumu kale luumu emu
ne pastor njagala mulamu wange ne Nyanzara bambi bekube mu muti. Naye okimanyi nti omuntu bw'akulaba But do you know that when era someone nze sees wedda you, manyi all along I knew wajjidde Mercedes you came Benz. cruising in a Mercedes. Tolaba ng'ekikazi kifaanana You Mercedes see the Benz. woman looks like $100 million bucks. Pastor Eh? sajja watu sirina kyonsobola kuddamu nga bw'olaba ndowooza bambi osangayo mu maaso Katonda ajja ku olina ennyumba z'abapangisa How bameka? many rental houses do you have? Pastor, Eh? simanyi n'ebbeeyi y'ettafaali. Kiki olifa What is teweerabidde? it you cannot forget in your life? Amazima ddala kye ndifa seerabidde bukya maama wange taata yangamba ti maama bamuta mu lutalo lwabaawo Rwanda simumanyi feesi simumanyi kala taata n'awasa omukyala mulala pasita nga nsiibye enjala omukyala nga nkuba ne taata nga naye tandabawo ningamba omugezi kankole kikanveeho omukazi n'aloga bambi taata n'amusuluwaza pasita nkuze bwe nti kuva nga ndi kato naso pasita n'ali wakyaliwo akatini koolina. There's still that little element you're remaining Genda with. omusamali omulungi You go akusanga. let the good Samaritan save you from there. God bless you. Kama kwenye omukisa. Pastor Yesu yebazibwe. Amiina. Amen. Abooluganda Yesu yebazibwe. Amina. Nze nina amasanyu mangi neebaza pasita ku bintu by'onkoledde. Bannange mbeebaza abantu basawera kawaala. Mbeebaza mu linnya lya Yesu Katonda abaddizeewo wonna. Ate njagala bakuutira n'abapya Katonda waawano akola. Nze nga ndi mu mbeera embi naye sinze naakubadde ndi wano. N'abalala mukimanyi. Najja wano ng'omusajja wange ayingiddemu omuzoogo gw'obusirusiru. Nga takyayagala nakummanya ng'afunye ssente ziri ennyingi. Omuzogo obusirusiru Which gutya. Ogwamwe silly habit? gw'ab'engabi ndowooza mugutegeera. Ogwaki? Ab'engabi. Bannange muleke mbabulire. Mugyeeko akazindalo. Take the microphone away. Mugyeeko akazindalo. Mwana wange My daughter. okuza ensobi. That is a mistake. Bambi abadde awubiddwa tategeeza bangabi. Not Aha. us. Genda maaso. Kati omusajja oyo bwe yafuna obusente bungi n'alaba ngu bungi nnyo. Y'ani amannya ge? Ye Kasozi Moses. Ani? Kasozi Moses. Oyo wa mamba. N'ab'emmamba balituuma. Wangabi. Owa mamba. Wangabi. Tumuwayo. Bwe yamala zifuna ssente ezo n'ayerabira nze ayamujja ng'asula wali. Ab'emmamba bwe batyo. Ab'engabi n'akwata ekkubo lye n'afuna omukazi omulala nze n'enzirayo ewaffe. Naye bwe naatuuka ewaffe ne ndimba mami wange ne mugamba nfunye omulimu naye nga mpulira njagala ntuuke ekkataka ka wano. Ke mugamba ke boogera. Ne mugamba bansabye $10,000 njagala ngende. Mami n'azikwata n'azimpa. Nze bwe naatuuka ne ntuukira wano eno. Nga nkaaba bifaanagana bitya? Nga sirabika. Nga nsangako Bukenya. Ne mugamba. Nangamba oyina ensigo ya $10,000 nti ye. Nenyingira. Pastor nongamba. Nenkomawo. Nensanga wali Sister Rusi. Ne mugamba ngenda nkole nti oyina ensigo ya $10,000 ye. Nenyingira. Nenkomawo. Nga okimukubira essimu ng'agamba. Gwe tokimanyi ngu ndina mukazi wange. Mugamba okoze ekigwe. Kataawo n'andeetera kaamulali. Nensirika. Nenkoma wano nensaba buli dakiika. Bwe nziga mukama wange nga taliiwo ng'anyingira ng'ansaba nga nziruka nga nzirayo. Kati wano waneeno ng'ajja nga Christmas egenda tuuka ng'ava waakolera ng'angamba Mami Credo omanyi njagala nzijjeeyo ne mugamba wapangisawo ogenda kujja. Ne mugamba nze siinawo okusuza. Nga nange mpulira nkyewa. Yakugamba nti mama njagala kujjeeyo. Njagala Gwe n'omubuuza nti wapangisawo. Wapangisayo eyo oyagala kusula. Ne mugamba nze siinawo okusula. N'agenda ewaabo mu kyalo nga nkubira obusimusimu awo mu Krismasi. N'ensirika kati nga omwaka genda kwera.
nga nkubira essimu njagala tukwate wamu omwaka ku ssimu gwoba toyagala nzijeeyo nga ne mu kyaki muno nange akasimu ne nkateekako ne twogera ne nsirika omwaka ne gugwawo nga naamala nankubira essimu nangamba nzijeeyo njagala kulaba woosula ne mugamba kale tekiina nsonga jangu bwe yatuuka ne mugamba omanyi ssebo tusooka ne tugenda mu kyaki ngu tugende ntwala wa pasita Yiga ne muleeta ne tutuula awo ne nzija ne mpita bano ne mbagamba mujje mulabe omusajja muleese ne bagenda ne bamusanga eyo mabega we yaba atudde ne bamubuuzaako bamama muzungu ne bamubuuza nagamba ng'oyina emikwano nti ye ntogerabye ya pasita Yiga nti kale ku Sande nangamba mpulira njagala kulya emmere ne mugamba omanye emmere ewooma eri eyo waggulu tugende bwe naatuuka wali nensangako omukwano gwange ne twogera ye naddukira ddala speed n'ayingira muno kati bwe naatuuka wali Bukenya nangamba omwami we omulabye ng'ayingira muno nemugamba nenziruka nentuuka omwe nemusanga ng'ali eyo nenzija nembuulirawo mu mikwano gyange nembagamba ali eyo wansi ng'obutebe buli wano ne bagenda ne bamugamba omanyi ssebo obutebe obwamwe buli wano nga n'akumba n'ajja n'atuula awo neŋŋamba gwe nkumazi kati nga pasita Jingu atandise kubulira n'alaba ng'akola mukawaletike sente n'azireeta n'azikwasa pasita Jingu neŋŋamba ono ye nange nankwasa neŋŋamba kati gwe saawa zino nkumazi kati buli dakiika ngamba bannange pasita Yiga amafuta bwe gati agali eyo ne mugamba geego nangamba mami Kuridi kuva na leero komawo ewaka komawo ne mugamba mpaka otuuse wali n'oyogera ngu waabondese kati wakomyewo kigamba ngenda kujja naleero ali kuŋŋamba yagala bamukyusa veeyo ne mugamba nze sikwagala oveeyo eyo beerayo ng'oguma ojja naye nga sikwagala waneeno obwamala bujja kusanga waneeno nangamba naawe mukazi wange beeramu sikyali eyo grade pasita nange nagenda nawe wa pasita Yiga kati tuli kimu ku Sande ali wano mulagidde mugambye komawo wano nkwagala wano pasita nze kati ndi lwaki sikyalina kyenkubanja ssebo kujjako Saara yokka yenkubanja naye ekirala ndi free from pests and diseases. Yes. If someone want to attack me, you're free from pests and diseases. Yeah. Bukawawa n'endwadde n'ebirwadde. Kawara wano buli kimu kyonna ekitamba. You are free from pests and diseases. From pests. Obuwuka obuli ebimera. And the diseases. And diseases. Diseases. Yeah. Diseased. Banange mbakuutira no. You are free. From pests. From pests and diseases. Pests. Okay, from besties. Biology. Yeah? Sibachiri. Bwekiri. Ondekeddeyo. Nsaba Katonda akuwangaza emyaka yonna. Naye bw'oba okiraba ng'olaba ng'omukwano gundina n'omukwano gwalina ku nze tewaliwo n'omu asobola gutema, olaba n'oyiya gwesongamu n'atuuka wakati ne bimulemerera. Christmas yagirya weka nga wendi n'oli taliiwo ng'ali waka ekyamuddusa n'ayesuuka mu mukwano gwange. Bwe namala kulinnya ku butaka bwa wano n'adduka n'addayo. Kati olowooza omukwano oguyingira oguli wakati awo anaasobola kugumenyawo? Tali. Olina omukwano gwe? Do you have love you? Bannange ndinira ddala naye gwa muntu What? Owengabi. The one of the deer. Naye nga luli nga saagala kyogere bwe naaba nkuwulira ng'oyogera nga b'engabi ngamba laba n'ono
bengabi oyinza okubeera Can you ne feelings n'omukwano mu muntu atali wa ggwanga lyo have feelings for someone who's not of your ogw'omushiija tribe? n'omunyankole Is that man a Munyankole? kankubuulire ogw'omushiija n'omunyankole Is he a Munyankole? n'omuganda habwekyo okunda munyankole wa Why don't you love a Munyankole? pasita nkubuulire Eh. oyo Kasozi Moses wenjogerako saawa zino yankwana nga ndi mu siniya 2 nga tusomera Mbarara n'amala siniya 4 najoyininga UPDF nensoma up to siniya 6 nga tukyali abo bamu nga tetwegiitangako ng'akugamba nga temukola ki nga tetwegatta sigamba kugiita kano kwegatta komaawo tugende maaso kati Eh. mwenamala Kasozi yagumira buli mbeera yonna bula hard time ye naaba amuwa olaza yaba tafuna abalala oba yaba bafuna naye nze yaba takindaga ngandaga ngu kituufu ne bwe ngamba nti kati kiki ngawulira kale Katonda akukwase Katonda akukuume nga bwe kingamba Katonda ankuume ng'eyo mu Barracks simanyi naye pasita tewaliwo Barracks ye ntatambuddemu ku lwa Kasozi oyo nze sikulimba nakula nga simanyi mirimo simanyi kwata simanyi kozya simanyi kukola ki yensonga lwaki omwagala nga buli kimu kyona omanyi bwe yantuusa ewaabo nga waliyo maama we ng'amugamba ono omukazi otuleetedde mu ki tamanyi kwozya maama we yantega ebbaafu y'engoye n'angamba jangu oyozye nentuukayo olugoye n'amandukwatira bawana eno nga ndukola bwe nti nga maama we n'amugamba ono omukazi oleese waaki yagamba maama neesalirawo ng'atuula wansi na brush ng'angamba omanyi olugoye olukwata bwoti n'okuuta bwoti nga tuyingira na mu ffumbiro nga ndagana bwe bawaata ettooke naye nga byonna yabigumira nga nze sirya kawunga ng'abigumira nga lwaki mba mukyawa naye bwe mujjukiza ne mugamba naye ssebo lwaki nangamba kati sikyabirimu nziju pasita njagala oteekemu akafaananyi olabe omuntu yakwigiriza buli kimu kyona okusoma ebirala kozya kufumba nze waliwo n'omuliro bwe gwanjokya nga tuli paralo mu Barracks nga leero kuba kuyigiriza yakuyigiriza This one taught you. God bless you mukama akola ebisinga kwebyo Let God do more than that for you banange. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro